CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli kakati omukyala Farida Nakazibwe avuddeyo mu butongole n'alaga omwana we ensi omwana w'obulenzi gwabadde aludde nga kweka face era ne tata w'omwana avuddeyo n'amwogera jukira waliwo ebadde biyitiŋŋana nti omwana ayinza okuba nga wa Geoffrey Lutaaya era Geoffrey Lutaaya yavaayo n'asobola okuba nti ate akiliyaringa air nti omwana wa Farida siwe kakati Farida Nakazibwe muyina ng'annyonnyola taata w'omwana yaani omwana we amannya g'omwana we n'okwebaza Katonda okuma omwana omulenzi Farida Nakazibwe muyina kakati waliwo ne pastor omulala akatambike gwennina ng'agezawo okugamba nti Shiba olubuto lwa Shiba lwa sitaani era Shiba agenda kuzaala ekintu kwegamba ebigambo bya pastor byadde byesittaza ne pastor njagala ono mukutuuseeko buli ebigambo bya pastor byayogedde ku lubuto lwa Shiba then ne Kasuku muyina ng'agezawo okuba nti ate annyonnyola ebigambo bya pastor bino byayogedde bitabadde birungi ku lubuto lwa Shiba bannange omuntu ng'ali lubuto lwaki omwogerako mu ngeri bw'etyo so kankutuuseeko Farida Nakazibwe nkutuuseeko ne pastor ng'ayogera ku lubuto lwa Shiba ate nkutuuseeko ne Kasuku ng'ayanukula pastor ku by'ensonga y'olubuto lwa Shiba Nakazibwe wuuyo amazima gali nti mbadde wano neneegamba naye bwe mbabuuzaako nfa nga mbadde mu kamooli nembalengera abeevuma ne beevuma abavuma ne bavuma abalwana ne balwana nemwerangira nemwewemula nemunsalako omugambo nga mbalaba leero ku independence neŋŋamba naye bwe mbuuza ku bantu bano nfa bannange mwasiibye mutya wamusiibye mutya mbalamusizaako happy independence day Uganda mwebale kubaayo but most importantly mwebale kunjagala thanks for following me thank you all my platforms zikuze because of you guys simanyi nsonga lwaki munfollowinga Entuufu everybody has their reasons but the fact is nziza okubeebaza thank you so much for following me I want to come back mbadde nnyo indoors yo newa omwaka mulamba to myself and to my kids especially my son alinjagala mbeerewo in his first 6 months fully nga sina wadde akanseguddeko bwe kati so he's now 5 months he's a big boy yeah a very very big boy very very lovely and I praise God for that gift of life yeah abantu baayeza banayenga azadde mwandagisa nyine ngamba nali simanyi nti mwonna mwali munjagaliza eryanidde nzi ai lwaki mwali musirise lwaki mwasirika mwandingambiddewo simanya ensonga ezo nasikolako dde but yes I got my son thank you so much to everybody who played a role mboozi ndigibawa someday but yeah Wendy, fine, I'm pushing on and I'll be back soon. I will be back. Maybe since I'm going to is to appreciate you. Thank you so much. Continue following me. I love you. Happy Independence Day, Uganda. Bantu, yagaye nti omwana wa Shiba yakola atya? Neba pastor. Naye pasita lumu omuntu endiga egenda fubutuka modiyensi bannaye lumu ewujje pasito oluyi ku matama gakankane pasita agweri kati ono pasita yadde ayogera biki ebyekisiru sooka omuntu we no more pregnancy. Gwegendo labe ebifaananyi ebimu. She came on the stage. Ayambadde nga queen. Ba queen abekizikiza. Some of those pictures brought her out nga alinga mermaid. Alinga omukazi ava mu nnyanja. Ani amanyi omusajja eyawadde Shiba olubuto. Ojjukira nti nno Katonda we yali asisinkana Mariya okuyita malayika yamugamba oliba olubuto. Mariya agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa lwa mwoyo. Baanoonya omukazi embeerera
they looked for a omukazi atamanyi virgin. musajja ani amanyi musajja wa Shiba ye kenyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala by'abasajja olubuto olwo ebyama ebiruliko Mysteries are born buli that muntu yenna pregnancy. asabira eggwanga n'amanya n'ategeera eby'omulembe A generation. osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo You must know that in the spiritual waliwo realm, ekinaatera okuzaalibwa waliwo ekinaatera okureleasingibwa ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba the church must arise in prayer lwakubanga because omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. the prince of lust has been released to the nation. Now, I don't know. Anyway, omanyi bapasita balina kaadi gye batuzannya nti mwoyo yamulabikidde. Bw'omubuuza nti mwoyo mutuleetereko awo. So it is quite unfortunate. But anyway, bw'aba ye bw'atyo bw'asazeewo okwagala okitegeera tunaagamba ki? Pasita yayagadde kukolayo kantu. Pasita wayagadde okukolayo akantu. Naye ennaku zino abasumba bakambwe. Abasumba nno bakambwe ebyaddala ennaku zino boogera ebintu n'omubuuza nti musumba gwe wakitegedde oti ekyo? Nonga waaye kansirike sijja kwongerezaako bigambo bingi. Naye musumba katukusabire ebintu bikutambulire bulungi. It is I don't know. I think twetaagayo nalaba luli baali baleeta amateeka agagenda okuregulatinga churches ezo. Abantu ndooza ne beesiba nnyo ku kiri kye baali bagaa nti gavumenti yali egambye yagatandika kubaggyako musolo. Abantu bakyesibako nnyo ekyo. But ndooza essira tulina oditeeka nnyo oba neekubye boogero. I don't know. It's, because now you imagine kati Shiba baalaba ebintu ebyo. Kuba ye Shiba olubuto lwe ate bw'agamba waliwo ekigenda okuzaalibwa simanyi ekigenda okufuluma. Anyway, byebyo bibaawo buli woobeera mu limelight era atasobola butaala. Bw'olaba bukutunuddemu dduka vaawo bwesonyiwe. Otherwise music bamukuteerako ate nga reggae n'olyoka omanya. So byebyo nja kubeera nga nsoma komenti zammwe bannange. Pastor. Okay. Guys, have you seen what that guy has just said? Like, we are trying to be for real. Have you seen what that guy has just said? Simanyi, mutegedde kyabadde agamba, like, yazenga queen, ate afaanana nga mermaid, ate simanyi tetumanyi taata wa lubuto. Kati kyesitategeera. Kati Shiba ino genda nga yeetimbye ekipande taata w'olubuto yo. But guys, mukitegedde oba producer Damotuza, because I don't understand. What is the guy trying to say? I'm trying to make sense of what he's saying. Like, ntegeere, ategeera, anoonya like singa fe, oba. Because what is that even? Like, konsati ya Shiba n'abalokole baabaddeyo abamu namwe abamu kyo